Mu kugoberera ensonga z'omuwala eyakubiddwa n'abeera nga yaggyiddwamu amannyo ate mpozzi ne maama we n'abeera nga yakoseddwa omukono, twazigobereddeko era nga twakizudde nti omwana muwala ono amannya ge ayitibwa Nankyalo Owena ate mpozzi nga maama we ye Namaganda Irene. Abali mu ddwaliro e Mulago mu kiseera kino nga bali mu kugezaako okubeera nga bajjanjabibwa, naddala omuwala abadde nga yasinga okubeera mu mbeera embi kubanga ebibuno byaggiddwamu amannyo, agamu amannyo gaavuddemu n'ebibuno byennyini nga biringa ebyakuuliddwamu obukuulibwa. Olunaku lw'eggulo Lord Mayor wa Kampala mpozzi n'abantu be bagenzeeko mu ddwaliro e Mulago ne basobola okubeera nga bakyayira ku bantu bano ne beetegereza bulungi omwana ono engeri gye yatuusiddwako obulabe buno, obuvune buno, mpozzi n'okubeera nga bakakasiza ddala okulaba nti baagala babeere ddala nga ali mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi. Mukulu Lord Mayor yatuuseyo mu ddwaliro ne yeetegereza era n'asuubiza ebintu bino wammanga byagenda okubeera nga ayambako ku famire eno oba okubeera nga akolera mwana muwala Nankya mpozzi ate ne maama we basobole okubeera nga babeera batebenkevu, mpozzi ate n'okubeera nga asobola okubeera nga assuuka obulungi ddala abeere nga awonyera ddala bulungi. Lord Mayor agenda kumukolera ebintu bino wammanga. Lord Mayor yategeezezza nti nga bo ng'abakesisi bagenda kubeera nga bakwata omwana ono bamugye e Mulago ate mpozzi babeere nga basobola okubeera nga bamutwala mu ddwaliro linaasobola okubeera nga limuwa obujjanjabi obulungi ddala obusinga ku buli e Mulago, kubanga okusinziira kati ku mbeera y'omwana ono gye yatuuseeko yeetaagira ddala obujjanjabi obw'amaanyi okubeera nga asobola okubeera nga addawo, okugeza nga okubeera nga bamuwa plastic surgery, okusobola okubeera nga ate bagezaako okuzzaawo ebibuno ebyo byafunye obuvune n'okulaba nga bagezaako okubeera nga babaako kye bakola okubeera nga bamuteekamu amannyo amazungu, mpozzi ate n'ebirala okubeera nga bazzaawo obulungi bw'omwana ono kubanga mu kiseera kino mwana muwala bambi ali mu bulabe bw'amaanyi nnyo. Mpozzi ate era n'ekirala Lord Mayor yasuubiza nti bagenda kubeera nga bagoberera omusango guno oba embeera eno eriwo okubeera nti omwana ono ne muzadde we basobola okubeera nga babasasulamu ekyo ekyabakoleddwa, ekyatuusiddwa ku mwana muwala ono. Bagenda kubeera nga bagoberera omusango guno basobole okubeera nga gavumenti oba poliisi, ndowooza era ye gavumenti ebeere nga esasula oba nga ekompasetinga oba nga kesisi ekompasetinga ku buvune buno n'ekyatuusiddwa ku bantu bano, naye bigenda kubeera oluvannyuma lwa kubeera nga bamaze kubeera nga bajjanjaba omwana ono n'abeera nga azzeewo ddala nga bwe yabadde ali, newankubadde tagenda kudda ku origino ye, naye ate era bwe banaakola plastic surgery agenda kubeera nga asobola okubeera nga atereera, at least abeere nga addawo okubeera nga asmilinga n'omumwa guleme kubeera nga guliko enkovu ezo ez'amaanyi kubanga mu kiseera kino kyayolekedde okubeera nga abeeramu. Okumanya ekintu kino bambi kyabadde ky'amaanyi, omwana ono yekka yasobola kati okubeera nga ayinza okunyumya obulumi bwe yayiseemu kubanga bulina okuba nga bwabadde busuffu nnyo. Bw'otunuulira akatambaala ako oba ttawulo eyo gye bakutte eriko amannyo mpozzi agamu gajjiddeko n'ebibuno n'ekintu ekyamukubye okuva mu mmundu, zino ziraba bullet ze baayogeddeko, ekintu ekyamukubye ku mumwa nakyo kiikyo bakitadde ku katawulo ako, n'amannyo agaavuddeyo ebibuno ne bijjirako okugamba bambi obwo obulumi bubeera bw'amaanyi nnyo. Olaba bakugyamu linnyo limu nga bakusannyalazza n'owulira nga oli uncomfortable, naye ate omuntu amannyo gwe gayiisa obuyisi, bannange omwana ono yayise mu bulumi bungi nnyo bambi, yeetaaga kubeera nga abantu baviirayo ddala babeere nga basobola okubeera nga babakwatirako nga bamuyamba asobola okubeera nga addamu okubeera nga naye yeeyagala mu bulamu bw'ensi eno, mpozzi ate n'okubeera nga bayambibwako kubanga omukyala mwamuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera nti bannange ngeza kusonda obusente bwange obw'ekinaku, ntwale omwana wange ku ssomero, nga omanyi obusente bw'ekikazi ng'oli single mother, naye bino bye byennyini bye twatuuseeko, twafunye ebizibu ebifaananako bwe biti. So katusuubire nti omwana ono agenda kubeera nga buli muntu yenna alina obusobozi oba gavumenti ejja kubeera nga esobola okumukwatirako, era nange nja kubeera nga mbawa updates ku mbeera y'omwana ono, ku mbeera y'okugoberera embeera y'omwana ono gy'alimu, ate paka w'anaatuuka okubeera nga addiddemu ddala okubeera nga yeeyagala bambi muwala ono Nankya. Katumusabire bambi assuuke bulungi ate mpozzi ne nnyina, Mukama amuwe amaanyi n'okubeera nga amutaasa pressure gy'ayingiddemu mu kaseera kano kubanga ebeera yeeraliikiriza.